Hello. Jibale ko nyabo. Hello teacher. Genda masense kuwulira nyabo. Yes, teacher, njagala kubawa security alert eno gifunyo oluvannyuma lwa muwala wange okugobebwa ku mulimu gwe ogubadde nga agumazeeko emyaka 25 mu hoteri zenene mu Kampala. Kyakusalibwa nnyo abadde nga ne banne baabalonzeemuuko ne babeera nga baweereddwa task ey'okuba nti babawaddiise okugenda mu ntuula za palamenti zonna ze baategese nga bwe baalambisa ebifo. Naye task ki gye baabawadde ate nga nsonga ki eyamuleetedde akabasa. Muwala wange ono abadde amanyi nti ndi muntu omu mu b'enkyukakyuka. Task baabawadde nti balina okuba nti alternatinga. Bwe bagenda bwebanga katuwa ekyokulabirako nti bweba basoose okugenda nga bwe bagambye mu Northern, bwebanga bakutadde ku room number 315 olina okumulabirira olunaku olumu. Kati ate n'obanga olina okuba nga okyusa. Kati nga mu tesika eyo baabawadde obutwa bwa pawuda nti balina okubuteeka mu piroozi. Nange muwulirize kino, nze kino kyembagamba kikyawandibanga oyinza okumanya oyinza obutamanya si nsonga, naye muwala wange omulimu guwedde maana yana emye. Ati bantu bagambire mu Nyankole bagambye mu Nyankole babitegeere bamukutte batya bamaze ne babagamba nti bagenda kutambula wiiki ejja. Kati bwe bamaze nti ne babajjako amasimu gaabwe gonna nti waza abantu abava mu ICT oba bino ebitongole ebikulira ebyempulizigana nti ne babajjako amasimu ananowingiro babakutte anaweya ate nga yakamala okunsindikira audio nti bamuyise mu karuumu ne bamugamba ono gw'obadde osindikira audio ali luddawa omumanyiiko kyenkaniddewa nsonga ki nti bw'oddamu ansa ezikweyimirira osigaza omulimu. Bannayuganda mulabe we tuli nga babagambye nti balina okuteeka pawuda buli nze yangambye nti yabadde amanyi nti chloroform, naye nti bwe batuuse oluvannyuma nga bamaze okumutta n'agenda bamuwaddemu omusaala gwe gw'emyezi 6 obutaddamu okuba nti balina okuba nti buli mukiise yatadde omukono ku kiwandiiko kya Honorable Ssekikubo. Bananya muwulirize kino, buli mukiise yatadde omukono ku kiwandiiko kya Ssekikubo suwa nuupu suwa NRM suwa ki nti gwe balina okuba nga bakola balina kodi gye babadde babawadde nti bwe bakugamba nti ogenda kulabirira gesita ali mu ruumu lwe balina okuba nga bamuweereddeko ne kodi bw'eba esoma nti katugambe PF omanya nti oyo omuntu yatadde omukono gwe ku kiwandiiko. Kati awo Abannayuganda mulina okwebeereramu either mugende mumanyi nti ono bamugobye naye nga bw'omanyi gavumenti eno esobola okukyusa akakodyo nga bamanyi nti ono muwala wange yabadde amaze okumpa audio. Kati maama njagala onzirize message mu Lunyankole ofundikire tuve wano. Kale Abanyankole, Abanyabuzaale, Abanyamukago mwena Abanyankole abantu abakwikiriza mu mpindahinduka y'ihanga egi n'okulabula okunaafuna wa muhara wange waffe ng'omulimo gw'amaziroho emyaka 25 omu hoteri za Uganda empango bamubinga mu barukumubanza barukumubuvunana agakiyansindikira audio eno yabanenga yaliyo nangambira anti bampindo akabanza yansindikira audio yangira ngo bamuhirumo bamuronzire akuza kureberera ba member of parliament abakuza kwamba tamburu mbichweka byenjawo kiyarugabwe izobe eri yansindikira audio yakungira kunomanya andi ekizubu kiza bariyo batuhereza taske yimpa kubasa amagara ganje nkinenki odi yagisindika arukungira ngo babahereza chloroform umbaza ko mbagiteko mu kiro cases omushago yaba member of parliament bona batire abatire umukono gwabo acyandiko cya Honorable Ssekikubo
Twabagira ngu oba wa DP oba wa MP wa DP oba wa CP oba wa twara tujembe ngu bo babahereza code buri omwine code ibamuhereza yeye ngu ayino kumakinga sure ngu yaza room katugira ngu baza nkoko kuzafutani kiro mambo ejo niyo ye final briefing buri omwe babamuhira kantu nawe yakakwata ngo yanamanya ngo karfomu kiyaheza ngo babagira ngo so numuza kuba numukore kintu ngo karfomu ejo mugiteke omishago imwe abanyankore numucenge mushago niki echo kumanyisa wenu hoya yecenge yagera tona sabantu ebintu byona ngo byona byagorerwe ziba kuzakorara mwamashuka nabigira cyona byagorerwe abo mu roundry so ngwagira ngo bakuhindro inokorizo berumwe omurumwe ejo rugemo oruforoinga kodi yawe ibakerezo zo murumwe mbizo nuko bakuza kwetorora batyo omyanya yone handikirwe aparamento kwe kuza kutambura nkonka babagira ngo mark this ngo babakomekereza babagira ngo muteko mu bantu bonka kodi yawe twakusindikira ejo kodi manye ngo umuntu gwakateko muko nacyandiko cyoha cyahona rebo sekikubo so abanyankore ababebida amagezi bakazamkaye omunyankore wena wano manyangu okateko muko nacho achandiko cya sekikubo bantu mwe banyanyazi baswento baswenkuru mutakazo mbintu ebyo obustwa babahereza abana bwenso ngo babakwatana weya nguhiza bashiza abana ngo babeyanzura mbargumo ICT oba ITC nyone kujya nakankara tinchi gis ICT numuza kubinyamba ko IT department, that is information technology department of the parliament. Mwe wale bano yanembe chemba ngo babiha kwa masumu gabo baba kwata anawia angwabuliza go kubabire nasango na mu audio zizabe nampereza oba byone yagire kiyamanye cyanshuka murundo gubamukwata da weya yayeza kujinsindikira bajumuyihaho bamugira ngo bamubuze buzo shato kusigaza mu bamugira ngo kusevinga umurimo gwawe no kutereza anse zishikire ogo wasindikira audio no mumanya obumanyire kumara bwireki obwino ko kakwatiki ekindi cyakabiri insonga cye yane kugambise twaba briefing ensonga yakashatu bwaki wayatora etwatugambire niyo omisiyaro ndecyo gamba cyamubura itiya basa kumperezayo konkani njirano baza kurondereze hindu kutaha omwana bamusasire niyeziye mukaga miliyoni munini twaba 50 yabena afuna buri mwezi bajimuherezo myezi mukaga bamuhereza nebabaye yandisi niso numuranga ekicyashika ha family yanje ayina magezi yachenga ayina matu yakura abo munyankoro takayetantara abo kwati yakigaba n'abanyankore yangira ati abatiro mukono gwa signature ya wano bango gitira cyandiko cya sekikubo you are in for it. All right, to inga kuriya to gusakoda kuriya kare bambe we bari mukaba police kale. All right, information mujulidde n'abatafuddeeyo kirijo oli kubatwala kukendeza ne kubasiru manya abasiru bangi nnyo abasiru bakula bazaala bazzukuza ate bakaddiwa information bange etuuse bunogitulanga kyakuzanyisa we shall meet in another life tetulina buzibu tugwafe gwakubalabisa nogwakuba information waliwo n'ekirala buli muzadde ena ng'oli mu Uganda ng'omunaddala mu bitundu bya Masaka Kyotera Lakaayi okuddeeyo ntegezeddwako information yeno eri somehow funny naye it's true. Waliwo hoteli y'Abanyarwanda eri Busega gye bayita Best Hotel. Activities ezibeera waawo muzimanyi bulungi ne kati n'ebitundu bya Masaka Lyantonde Lakaayi Sembabule wa yonna bangambye bayiwa kye bayita Omunyarwanda ng'alina mission ey'okugawa obutuwa mu mabaala ago. Mission etambula etya erya biti funny nekanji bagambe nzogwe gwa kubabuusa mulimu abaana abawala ebijujjulu Abanyarwanda nga bamanyimu bigambo bitono nnyo by'Oluganda n'Oluzungu olusiiwuufu olutono nnyo babeera mu mabaala ago nga tageti yaabwe yakufuna baana balenzi abaana abalenzi bano ng'omulimu gwabwe gwa kubawa butwa obalwaza kansa ku mabeere
ntegezeddwako nti mu bbaala ezo abaana bano bangu bakukwanibwa mu kifo ky'okkuwa ekiwojjolo mu bbaala omwo asobola okukuweramu ebbere n'oliyonka n'olumala okuyonka ebbeere ebiddako go binyumiza bajjajja bakusooka ekaganga. Yes, ojja jiwulira ng'erya bit funny naye nga that's true. Njagadde nje bayisizeewo wano kano mu kasaleko. Kino ekintu bakikola mu Buganda wonna ne oli yampadde obujuzi nanga nti kino kigenda mu bitundu by'ensomye. Abaana abawala bayiwa abaana Abanyarwanda nga bangu nnyo bakufuna okukwereetera kyoyagala akikuwera mu budde naye mu bbaala nga mukyali onywa omwenge okola ki bino mwenyiga squeeze biki wadde mbere okujjiramu ebbere n'alikuwa n'oliyonka naye ng'ekiri ku bbeere okwo bw'omala oddiyonka olina okukwata essimu okwira ku bajjajja bakusooka ettande wa Walumbe onyumyeko nabo mu myezi wa myaka mitono ojja kuba ogenze. So nakyo ekyo bakingambye ekibagamba mukitegere bulungi nnyo nga baagala okuyonka amabeere n'abaagala ebyewewerere mujja bifuna ne mujja bikwatisako emikono 25. Esigadde eddakiika 3 sijja kusobola zikozesa.